kigirawo naye wano kompuliti tolina kyosobola okusalawo kitegeeza n'obwongo nabwo buba buto emitawaana mu maka gijja kweyongera kubanga n'ensimbi tezijja kubaawo kakati ebizibu ebyeyongera ebirala byonna tubikoze buli wamu tutuuseewo naye ensonga nga tekyuka ng'abaana abato bakyafuna embuto nga tebanaba kwetuuka kakati netugamba bwetukolagana n'obwakyabazinga kingi ye asobola kuinfluensinga oba ayina bamuwuliriza nnyo okusinga naffe bye tusobola okwogera kakati ebitongole byonna ebyegasse ebya UN mwemuli United Nations Population Fund UNFPA mwemuli UNAIDS ekola ku nsonga za HIV mwemuli UNICEF ekola ku nsonga z'abaana mwemuli World Health Organization ekola ku byobulamu fenna twegatta ne UNESCO nayo yatwegaseeko ekola ku by'emirimu minisita abagambye nti ne UNDP United Nations Development Fund tusuubira n'abalala nabo bagenda otwegatako okulaba nga tulwanisa ensonga eno ey'abaana okufuna embuto nga bakyali bato kubanga eventually bwe tunuulira emyaka 5 mu maaso tugenda kuba tuli wamu bw'oba kati bagamba nti abaana abafudde mu masomero bali mu bikajjo kyokka disitulikiti endala region endala abaana bali mu kusoma mbuulire emyaka 5 mu maaso tugenda kubeerawo nga Busoga katukwatagane wamu nabo mu nsonga y'okusoma mu nsonga y'okulya mu nsonga y'okugenda mu malwaliro okulaba nga tufuna services abakyala bafunye embuto olubuto olukomye omwana agende kusomera asome mbalamusiiza mwena mwena amana agange ze Sharon Nakanwagi kola n'ekitongole kya UNFPA tukwataganidde wamu n'ebitongole ebirala ebya United Nations mwemuli UNICEF mwemuli UNAIDS mwemuli World Health Organization wakati wamu ne UNFPA ne UNESCO tuli ku nsonga z'okukendeeza abaana okufuna amabunda naddala mu Busoga tulabye mu musomo gwaffe olwaleero ne lukiiko kubanga tubadde twogera ne lukiiko wiiki yonna tulina ebibiina by'enjawulo mu Busoga Kingdom bye tugenda okuba twogeranga nabo aba chiefs aba lukiiko abavubuka aba clan leaders kati tubadde ab'olukiiko nga twogera nabo okubalaga ensonga ya Busoga ensonga ya Busoga ya teenage pregnancy olwaleero kati eri waggulu nnyo eyagala kwenkananga Bukeddi ne Busoga region be basinga nnyo okubeera waggulu mu nsonga za teenage pregnancy mu Uganda yonna n'olwekyo ebitongole bya United Nations bikwataganye wamu n'obwakyabazinga bwa Busoga nga bakolagana okuyitira mu Kyabazinga initiative okulaba nti leadership oba clan zaabwe ez'enjawulo abakulembeze baabwe banjawulo okutuuka ku wansi bategeera nti ekizibu kiriwo tukikozeeko ki abaana abatasoma bagenze mu masomero ne basoma abaana abafuna embuto nga bakyali bato lwaki tubatunuulira butunuulizi ne tubaleka ne tubeeranga ekyo ensonga tenkwatako twagala buli omu mu Busoga ategeere nti eno ensonga emukwatako enkya buli omu abalabireko nti ab'e Busoga Kingdom led by the Kyabazinga okuyitira mu campaign gye bayita nti abasaada n'empango nti men are the pillars abakyala ni kasolya akawanirira ennyumba eyo twagala ffena tukwatiraganire wamu ng'abasaada n'empango be bali mu kukulembera Kyabazinga yatukulembedde kulaba nga tukyusa Busoga nga tetukyawulira nti ate Busoga be bali obubi nnyo abawala tebasoma abaana tebasoma twagala sitole y'e Busoga ekyuke kyekigenda n'okukyusa obwavu mu kitundu kino kati nze omu ku basitaafu ba UNFPA mbadde mu musomo tuli mu kusomesa abantu ab'olukiiko wano okuyitira mu bwakyabazinga bwa Busoga kwataganidde wamu n'ebitongole ebirala UNFPA tekola yokka UNFPA ekwatagana ne UNAIDS ekwatagana ne World Health Organization ekwatagana ne UNICEF ekwatagana ne UNESCO n'abalala abakyali mu kujja
twavaayo ne tulaba nti tubadde tukola mu bifo bino naye enjawulo tetugiraba nnyo y'amaanyi ne tugamba katukwatagane n'obwaba Kyabazinga bwa Busoga ate ne Good Enough Kyabazinga ali very willing ayina omutima ogulaba nti ekitundu kino kikyusibwa mu ngeri y'abaana okufuna embuto so twavaayo ng'ebitongole ebyeggasa ebya UN okukwataganira wamu okulaba nti okingi waffe ng'atikulembedde nga mu kampeyini eya Men Appealers w'abasaada n'empango okusooka okusobola okumalawo kino ekizibu oba okukendeeza abaana okufuna embuto so ffe tuli wano mu musomo ng'aba UNFPA tuli mu musomo tuli mu kusomesa Kyabazinga initiative yeri mu kusomesa olukiiko naye ffe tubadde tubatangaaza naddala okutangaaza ku nsonga ya teenage pregnancy abawala okufuna embuto nga bakyali bato mu Uganda yonna naye ne Busoga kiyimiridde kitya y'ensonga gye tubaddeko olwaleero.